عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أتنزل الله تبارك وتعالى أتاتوا السيشين إلى شولم tumulajanira Allah ateeke mwabo abategedde obukulu bw'ebyengera byabawadde nga tannababbi bajjako bagamba tu'arafu ni'ma ebiseera ebisinga omuntu ategeera ekyengera Allah kyamuwadde oluvannyuma lw'okugenda kw'ekyengera ekyo. Abaddu bangi bali emulago naye nga yeebaka ati n'atumya kamunyeera neyeegomba singa abadde asobola okufuuka kamunyeera ng'agamu ku mawulire abasawo ge bamuwa omuwala ono oba omukyalo ono n'obulungi bwe bamugamba nti togenda kuddamu kutambula. Lowooza ku mbeera yenna esobola okukutuukako ng'ekutuusa ku mbeera nga tosobola kuddamu kutambula. Banno bonna bafuluma mu nju ne bagenda ne baswala esswala ya jamaa nga gwagamu ku mawulire ge bakuwa oba hadithi ze bakusomera munnange gwe Allah khaffafa Allahu anka, Allah munnange yakukkiriza yakuwewulira kubiikiriza osaalire waka. Omwazinyi nga ne bwayaziina toyinza kutambula kugenda mu muzikiti. Bameka abakyala abalungi abali emulago entebe grade B grade A naye ng'aliira mu kapiira anywera mu kapiira bafuna ekyetaago ayagala kumala kyetaago takyayinamu kwekaanya kwonna nti gutonkwatako wabula n'akaana akato kamukyusa ne kamulongoosa takyayinza kwerongoosa. Abange ebyengera bingi Allah byatuwadde nga tatunulidde kika kyovaamu nga tatunulidde ssente zimulina wammwe n'akuwa buwi oba oliawo Allah yagamba nti la'allakum tashkurun oba oliawo muneebaza Allah ng'enneebaza omuddu talinayo kwebaza kwoyinza kwebaza Allah kusinga kukozesa kyengera Allah kyakuwadde nga bwakusuubira okikozese. Bwe banga Qur'ani Allah gyakuwadde gy'okutte akusuubira ogikolereko kye bayita okwebaza ekyengera Allah ekya Qur'ani Allah kyakuwadde. Bwe zibanga ssente Allah zaakuwadde kye bayita okwebaliza ekyengera kya ssente Allah zaakuwadde ayina waakusuubira ozissa takusuubira ziteeka mu betting. Allah takusuubira zikozesa mu bwenzi. Bw'obeera nga bulungi bwa lususu oba bwandabika Allah bwakuwadde akusuubira okuba omugonvu obutakyusa nnyambalayo. Gubadde mulembe guno abakyala nga gyakomye okulabikako mu ndabika ye gyalowooza nti nnyungi gyakoma nti okujemera ekyo Allah tabaraka wa taala. Abange bangi abali mu malwaliro ag'enjawulo abali mu intensive care abali mu ambulance baddusa mu malwaliro kati naye nga ekimutawaanya omutwalira mu mbeera eyakanayo kyani gy'alimu ekimu ku biyungo by'olina. Nina omusajja gwe mmanyi mugagga Allah amusaasire
naye nga Allah yamugezesa n'ekigezo ky'okumuggyako amaaso. Weerowoozeemu ng'ozibiriza buzibiriza bakuwa buwi kigezo ozibirize okutuuka woosula. Zibiriza okuva mu masjidi woosalidde ishaa'i ogende ng'otambula mpaka woosula, toyinza kusobola. Naye omuddu oli ayina tahfiizi emu, abaana bakwata Qur'ani lumu yabawa nakirabako nze kennyini yabawa ente 8, naye ng'ente ezo azibawadde si za kugula nti nze mbaweeredde ku layisi oba wabula yabawampe n'abagamba nti ezo muzikamiremu abaana abasoma Qur'ani banywemu amata. Ezo teyalondayo bute bubi, wabula yalondayo ente ennungi mu kiraalo kinaga ezo ente 8 muzitwale ku Zuhura abaana banywemu amata abakwata Qur'ani ya Allah. Omuddu afaanana bw'ati, ne Allah n'amugezesa n'amaaso gagenda agabikka mpola mpola, wenjogerera agenda kati myaka 2 nga takyalaba. Bamusitudde bamugye mu Uganda, bamuttuse India, yali asigazzaamuko kana akalabamukko ekitangaala. Bwe bagenda okukanika batankuula, bamala bamukomyawoko nga aritayiniriza sayiti ye ng'agenda alaba. Bwe gaddamu okwebikka geebikka omulundi gumuvu, naye nga gatutte obukadde 2. Ayina woteeri gye yali azimba mu kibuga, kuba olwedde ayinamu woteeri emu ng'ayina ey'okubiri gy'azimba. Batabani be bamugamba bugambi taata Haji woteeri yawedde, ne bamuvuga ne bamutuusa ku woteeri ne bamutwala ng'agenda akwata ku bisenge. Takyayinza kuddamu kutunula ku mmaali ye. Omuwendo gw'ente abuuza mubuuze, abange kati ziweze mmeka, embuzi zo ziri mmeka, oba bamulimba oba tebamulimba, takyayinza kuddamu kutunula ku nte ze ne ssente z'ayina. Bwe toyina yadde akamyu. Ayina ente ezitakka wansi, alihoyima, ayina ente embuzi tezikka wansi wa 2,000. Omanyi kye bayita embuzi 2,000? Ayina baasi, kooki. Saagala musima oggola nnyo, muyinza omumutegeera kye saagala mumutegeere. Musabirako Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo kyamu. Nabbi yagamba nti omuntu aviirwako abaagalwa be 2. Kyajja mu hadithi ya Nabbi. Yagamba nti omuntu aviirwako abaagalwa be abameka be baane. Yagamba nti omuddu yenna aviirwako abaagalwa be 2. Omuntu ono n'agumiikiriza, Allah subhanahu wa ta'ala agenda mumuwa ejjana. Basaba bamubuuza nti naga nti omuntu yenna Allah gwajjako amaaso ga 2 baagalwa. Ola nti obwavu bukulumye n'ofunayo omugagga n'agamba nti baŋŋambye ebimu ku bintu kasanfu n'eriiso eddala nk'obukadde 5 mpa eriiso nga kanfe akawunga kano kendyandi ekimu eriiso eryange teritundwa. Bingi Allah byatukoledde. Bameka Allah baasudde eddalu. Omukyala n'obulungi bwe nga byayogera nga n'omwana omutamanya nti ono mulalu, naye nga mulungi nalako ku muvubuka omwo omukyotala mu kibuga omwo nga Allah waya zaagenze ng'afuka omukebe omusulo mu kacupa, ateekawo ati akacupa n'akafukamu n'amala n'anywa. Balwana bulwanyi okukamuggyako, naye ng'erina emyaka 18 ku myaka 25. Mweru mulungi naye ng'obwongo Allah bwagenze. Omukyalo omulala bamunyumiriza bunyumiriza nga mulungi mubalagavu, si mulungi mulwadde, naye ng'agenda emmanju n'amala ekyetaago n'omusanga obanga tewali omuntu amuraakaba agenda mmanju kumala kyetaago, bamusanga atudde ku kinnyaati ali ku bukyafu bw'alya.
gwe Allah omuwadde ekyokulekera obwongo bw'oyina n'obulungi bw'obubalagavu obweru nga bwagenda emmanju waya obwongo bwagenda emmanju n'amala ekyetaago ng'amala atunga ku kyavuddemu n'atandika okulya. Bingi Allah byatuwadde. Ensonga eddiini bugonvu ku mateeka ge. Allah yagamba nti ma uridu minkum min rizqi wala yut'imun, sibaagalamu ssente, antumul fuqara, muli baavu. Allah yagamba nti wadde okundiisa wa huwa yut'im wala yut'am, yaliisa Allah talya, si mukendeevu, talina kitendo kyakulya, kiba kya bukendeevu. Ekitonde olye enjala ekuluma oyayuuye. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghaniyu al-hamid, ye mugagga era atenderezebwa. Abange tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Bameka be bazise leero ku 8 ne ssente ze babadde balina ne diguli ze babadde balina n'obulungi obw'ensusu. Malayika eziri mu kabbuli tezimanyi bweru. Bw'obanga bw'okujogesa Allah, envunyu eziri mu kabbuli tezimanyi bunene bwa sayiziyo, tezimanyi ssente ze muyina wammwe. Adhabu eziri mu kabbuli tezisumya kika ti Omuganda bamukuba 2, Omunyankole bamukubayo 10. Man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah yagamba nti omuddu yenna akola omulimu omutuufu, omuddu yenna akola omulimu ki omutuufu. Allah yagamba nti min dhakarin aw untha, mukyala oba mwami, Allah yagamba nti ngenda muwa hayatan tayyiba, ngenda muwa obulamu obulungi, ngenda muwa obulamu obulungi. Agenda kugondeza riziki, yabisitu rizqa liman yasha wa yaqbitu, agaggawaza Allah gw'aba yagadde, n'agessa n'obwavu gw'aba yagadde. Amawanika ago gatakendeera, byonna kulongoosa. Tulina kulongoosa kati. Abaffe tulongoosezza, tutule ku byafaayo by'abalongoofu abaatusooka. Musajja omu bayita Ibn Khudama, alina omuddu omu gwe yali ayogerako mu taarikhi emu ku bitabo bye oba mu kujjukiza kwe. Yagamba nti waliwo omusajja omu yawasa omukyala, musajja nga abiri taqiyu naqiyu, atya Allah. Anoonya omukyala, teyanoonya mweru, teyanoonya wanviiri ziringa makolooni, musimanya ŋŋonvu ziyiika eno bw'ozitunulako simanya ono ali representable, ng'anoonya omukyala omulungi, ng'obulungi bwayogerako bwa ddiini. Kabbuli, okuwona kwa kabbuli ddiini, si bungi bwa ssente za kitaawo oba si bungi bwa ssente zo, si bunene bwa ttaka taata wo lye yakulekera oba lye yabalekera, si bunene bwa mmotoka kitaawo gy'avuga, si bunene bwa mmotoka gy'ovuga, si bungi bwa mulimu. Ebibonerezo by'omu kabbuli obbiwona, Qur'ani yo gisseeko amagezi. Soma Qur'ani ng'ogyagala, soma Qur'ani ng'omanyi nti oli mu ntanda yo gy'ogenda nayo mu maaso ga Allah. Omuddu anoonya omukyala ow'okuwasa muvubuka, bamusipootingira omukyala bo bwe baalabanga yajja mu mbeera ze ng'omuddu asinza Allah we. Omusajja ono ne bamulaga omukyala eyamusiimiranga sika gy'amuyinamu akakasa alina okubanga gwansiimidde, amumanyi mukyala muki, mukyala mulungi, amusiimye endabika, ayagala okulaba obulungi obw'omunda buno abuyina. Nikeggwa omugolo ne yeewunyisa ekiro ekyo ekyasooka mu bufumbo, bazze beebakiriza. Omugole azuuka ekiro, atawadda, afuna wudu, qiyamu layl. Mugole noonya abagole kati, ava mu kansuze katya nga yatamidde dda omuziki, yazinyemukko n'abafumbi ku mbaga, n'azinamukko n'abatimbi, n'azinamukko ne badijje,
n'azinamuko bamuyita ono awerekera omugole omusajja yani bestimaani naye ng'ate ye wasimaani n'azinamuko babawaanyisaawo metroni n'akwatamu ono bano bametroni b'embaga n'amuwaamuko omugole omusajja ne bawaanyisiganyamu mukyalawo oba olina obwongo obukola obulungi ne muwaanyisiganyamu ne bestimaani embaga enkanfiiri naye nga mbaga ya musiraamu. Omuddu ono awasa omukyala amulinda kiro. Omusajja ono kye yakola ne yeebasa abase ekiro ne yeefuula akoze eyeebase naye nga teyeebase aya nti ngenda okulya omugole nga akubaganya ebintu ali mu kufuna wudu kiro. Bw'amala okufuna wudu najja n'amuzuukusa naga nti munnange mwami istaiqid zuuka tusaaleko ekiro. Onamugamba naawe saufa aqum nja kuzuukuka ndeka neyefuula ng'abadde yeebase nnyo naddawo n'amutunuulira alabe. Omugole n'agenda n'ayingira esswala asooke kale asale oba n'asalayo raaka bbiri n'agenda okugira bwe nti nga otulo tumuweddemu agira bw'ati asalayo raaka bbiri naddayo naga nti mwami zuukuka wallahi abazaana bonna abaddu baabali bonna mbawuli abali mu kusala wulira baayogerako abaddu n'abazaana bali mu kusaala kiro ffe twebase zuukuka. Omusajja n'amugamba naawe nja kuzuukuka sooka ondeke. Omusajja ono omukyala amuvaako n'agenda mu maaso n'okusaala mpaka we yasaala witiri. Agenda okugira bw'ati ng'esswala ya suba. Namuga kale wallahi laba ekiro kikuyiseeko kyonna tosadde. Namuga nabadde mpulira bubi nadde enkooye. Mukyala n'asirika n'amulinda ekiro ekyokubiri. Omukyala ziyingira mu ssaawa 8-9 gwa kiro n'agenda n'afuna wudu baamuleka mu buliri agamba nti naddemu ne neebasaabasa ne neefuula eyeebase. Ndaba omukyala ono ddala hal indaka essaa min allayl ayinayo ddala kiri teyakikoze kundowoozesa bwe bulamu bwe. Era abeeno kati ab'embaga bagenda okutwala omugole bagenda okupangulya ebintu nga bamutuusizeewo omusajja ng'emmindi zikunkumuka irizi zikunkumuka bali qiyaamu layli. Wallahi unzur tunuulira obulamu bwabwe. Wallahi shataana njawulo nnene nnyo wakati w'abavubuka ku mulembe guli n'abavubuka bwe tufaanana. Leero tukaabira aseno bali baali bakaabira Allah. Leero tukaabira ggolola bali baali bakaabira mubaka. Leero abaddu bakaabira buzannyo bali bakaabiranga kufa kwa Umar. Leero abaddu tusanyukira mipiira bali basanyukiranga jihad kuwangula nasrullah kutasa kwa Allah. Daba enjawulo. Olunaku olwokubiri omugole n'addamu azuuka ekiro. Kyeyakola we yazuuka n'amala okufuna wudu n'agendayo n'amazzi matonotono mu kibatu n'agenda ng'amumansaako naga nti munnange zuukuka wallahi n'olwaleero era ogaanye namuga munnaye nakooye saufa aqum nja kuzuukuka zookondeke. N'agamba n'agenda n'asala ng'anyiize omusajja ono kamuleke kangende ensaale. N'agenda n'ayingira mu sola. Leero abakyala ennaku zino anyiigira pawuda tebangulidde cutex. Omusajja yaganye okuntwala mu saaluuni bannyungeko ebiviiri bino bye basala ku mirambo gy'abazungu bwebaleete no mu bannayuganda ababuyabuya ng'osala oyungako bw'owuuba otyo omutwe n'okola oti zaani enviri z'osibako zino poniyayo wani African Queen ani agambye olidde abo bannayuganda koppa. Omuwala oli omugole asaala obudde butambula
asaala witiri bwe yamala okusaala witiri n'awanika emikono n'asaba Allah n'amugamba nti ya rabbi allahumma ya rabbi bw'abanga yono omusajja gwe ngenda okuwangaala naye nga bw'ati bw'awangaala nga tayinayo ssaawa gy'ayimirako kiro mu maaso ga Allah nkusaba onkyusizeemu omusajja omulala atali ono. Ono yeebasabasa agenda okuya omukazi akookinze edduwa n'amaani yeegolola ati omukazi wava mu ddwa n'agamba nejjusa bonna abankaka oba abanjogereza mu kufumbirwa Allah byayisirizaako okukumanya okufumbirwa toyinaayo kadde koyimirako mu maaso ga Allah musajja gwe ekiro laba embeera zaabwe olabe n'embeera zaffe. Omusajja n'amugamba nti mukyala wange nze mwana wattu obuwangaazi bwange kiyamulayiri kitundu ku nze ebbanga ennaku 2 zemmaze nga sisaala mbadde ngezesa mbeera zo ndaba oba oli mukazi musaaze ne wallahi neebaza Allah okubeera nga mubakyala bonna abali mu nsi yampadde omukyala ekkula afaanana nga ggwe yetufunira kigero kya make-up n'asiga lipustiiki omumwanga gwennyini ne weight yeeyongeddeko n'asiiga ekisige nga tayinza kutemya mangu kala ziri kuno ziringa za nawolovu abo musiraamu osanga baafiirako baaba wala ate abakyala be batuuka mu kunoonya baagala musajja nga yayongala engatto nga nnene ze bayita zijjango kwafiira naye ng'engatto eno ekigatto kilo 2 neeno kilo 2 alina olujegere mu bulago muneeno kilo 3 atambula yewesaati lumumenya muniga kyali olidde laba abavubuka abaasooka be baali bawangaala. Ekyafaayo ekirala Ibn Khudama alina omusajja omulala gwe yawandiikako ye yagula omuddu slave gwe yagula yali mukyala Amatu muzaana bw'amugula n'amutwala ewuwe ono gwe baali baguze omuddu n'azuuka ekiro okusaala tahajjud nga muddu slave n'azuuka ekiro okusaala tahajjud agenda okulaba nga bakama be bonna beebase n'olunaku olwaddako n'azuuka okusaala ekiro naye ng'emirimu gyokka gy'akola emisana egy'abaddu n'addamu n'azuuka olunaku olwokusatu n'azuuka olunaku olwokuna olunaku olwokutaano n'agenda ewa mukama we n'amugamba nti mukama wange mbadde nina ra'ayi yange nina n'opiniyoni yange n'amugamba nti wamaahu obadde ogamba ki n'agamba nti mbadde nsaba ofune amaka amalala g'obuntundamu newabeera nga bankozesa emirimu ng'obuzito bwagyo gisitowa okusinga gino egyawano gyompa emirundi 10 naye ng'amaka ago basaalako ekiro nkusaba ontunde mu maka amalala. Otule baawusigaalo be bafaanana leero bamaidi kale bamaidi baleke tunalira abaddu abalina mansions ng'ennyumba gyasulamu 2 eriwinga kifulukwa temulimu wadde aya Qur'an gye basomeramu. Nabbi yagamba nti inna shaitan mazima ddala shaitan yanfir min albayt alladhi yaqra'u fihi surat al-Baqara shaitan yadduka mu nnyumba esomeddwamu surat al-Baqara gwe gy'osula baali basomeddeyo Baqara naye kidigide ekiri eri tokimanyi obudde omusanga mu ddiiro era nabbi yatuyamba nnyo okutugaana nabbi yatuziyiza bw'obanga okyalidde musiraamu munno teweetakulakulanga n'ebintu bye tukwatanga ku bintu bye ogenza oyingidde mu nju ye olaba tibbi efaanana ng'eyeewammwe ogenda okunyiga akapeesa ka pawati egenda okugendako ng'obwonoonefu bwokka bw'abadde alaba bali bukunya ogenda okwetakula bwoti neddeeke siddimbo owayi kanjira nabakasirimu wano osika bwoti ossaamu ogenda okugira bwati nga
ng'omusiraamu si dizayini wakabutwa tolaba amasimu ge tulina abaddu ki ekibateresa patani mu ssimu olowooza kuuma irimu nti misomo gye gireme kusiimuukamu oba aya za Qur'an sudayisi we tebamugjamu oba gamidi alina obukyafu si bonna naye abasinga obukyafu bwatayagala abantu bakole ki balabe ne Allah subhanahu wa ta'ala yaraka wa yurakibuka akulaba akumanyi akulondoola lowooza kaseera Allah okukwatira ku ssimu ng'olaba obwononefu n'aziba omutima gwo n'agusiba omulundi gumu bwevvu osese otunudde oti owoomerera oli oti ogenda okulanga tossa n'ogweri n'essimu yo abadduukirize bakusanga olaba ki biki ebasanga mu ssimu yo amaanyi agakusaalira galiwa golooza bayinza kujjawo amaanyi agamira mu swala Allahumma kfir lahu warhamahu ku aliwa oyo omuddu omuntu ali tugenda omumuziika sayidize ekitubulu entebe tubadde tula musajja musiraamu musaazi wa lulango bagenda okusema bati mayiti ye nga emino gyataaba egikunkumuka mu kanzu sigala ne muvaamu ebbomba ng'emino gigenda giva mu nsawo abaye kiki kino ng'emino gigenda abaddu abali bakirira eddiini yaabwe nega muddo ono sigenda saagala mukuba mpewo kugamba nti musalira Allah nga bwati bwa lwaki weeraliikiriza abakusaalira wano muziki tebakulaba na kikaaya ne nikaabu osudde kale nikaabu toyina naye wobeere ne mu biseera bye eby'eddembe amazina gokka agakuvaamu oba ojjijjako n'ozunga ekiro mu batakumanyi oyambadde legingi y'amaanyi ne toopu mukyalo w'ekikaaya gwe tulaba emisana laba Allah bw'akugerera boodabooda n'ekkuba ekiro ng'ozunga babagamba wafiiriddewa abange Allah subhanahu wa ta'ala yatwetooloola Allah yagamba nti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum toyina kafubo konna koobeeramu nga muli basatu abawaakuna wala khamsatin illa huwa kamubeere nga muli bataano abawamukaaga obwongo bwo buyinza okukulowooza nti Allah aleese effiga okuva kwemu mpaka ku mukaaga omuraakabaago we gukoma okukulondoola Allah n'amenya entegeerayo n'agimenyaamenya n'agamba nti wala adna min dhalik wala akthara kagubeere omuwendo ogusembayo okuba omutono ne bw'obeera omu Allah yagamba nti mbaawo maama we tamanyi byokola omukyala tamanyi bba byakola amugaa ngenze kusuubula ngenze mu mbaata kiryalinga konteyina naye ng'ali mu loogi e Masaka naye nga Allah alimun khabir erimu yonna agimanyi obwongo bwe tebulowooza ku aya eri mu suratul Qaf baafuzi munambuulira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad khalaqna al-insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu natonda omuntu ono nga mmanyi bulungi nnyo biki ebirabankanya omwoyo gwo akimanyi nti oyagala nnyo music naye tetamwagala Allah akimanyi nti oyagala kusaala akimanyi nti oyagala nnyo omupiira byonna emizannyo ebitwala obudde bwo Allah abimanyi ebirabankanya omwoyo gwo naye byonna byokola bikole naye nga tebisiimisa Allah yagamba ti wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yagamba nti omuddu ono ndi kumpi nnyo Allah yagamba ndi kumpi nnyo naawe okusinga omusuwa gwo ogw'obulamu abaloje gwe bayita ayota Allah yagamba nti ndi kumpi nnyo naawe okusinga omusuwa gwo ogwaki ani ali kumpi nnyo mu bitonde naawe okusinga omusuwa Allah teyagamba nti nga omusuwa gwo wuli olumi Allah yagamba nti okusinga omusuwa gwo ogw'obulamu
ekyo oba okyakyewuunya nti Allah okuba okumpi naawe. Allah yagamba nti nakutonda min nutufa, drop of sperm, nakujja mu ttondo ly'amazzi. Fakasawna al-idama lahma, Allah najjanga amagumba gano agambaza ennyama. Agenda okujjamu ng'oli muvubuka alina amagezi obulungi, bugenda okukeera ku makya omuvubuka ono Allah gwajjeemu alina amagezi abulungi, ng'obwongo n'omulaga kulya bisiyaga. Bugenda okuvaamu Allah omuddo ono gwajjeemu. Allah yagamba nti akola omuntu nga mujja mu nutufa, ttondo ly'amazzi, mu bulungi bwo gwe bw'olowooza nti oli mulungi, oba mu bweru bwo bw'olowooza nti oli mweru, oba mu bugagga bwe wammwe bw'olowooza nti muli bagagga, oba mu bitiibwa bye muyina oba by'oyina by'olowooza nti obiina. Allah yagamba nti kabaka muwenda mutebi, ne gwe mumanyi asembayo okuba owa wansi, bonna nabajja mu mazzi. Drop of sperm singa gagenda ku kanzu yo naawe kennyini wekwenyinyaza, toyinza gisaaliramu ne Allah mwe yakujja. Kyobola Allah waleeta embeera efaanana bwetyo gy'atujja. Allah n'abuuza nti ma gharraka birabbika alkarim, ki ekikugayaaza ku mateeka gange? Tojjukira gye nakujja, lwaki toyagala kwebikkirira? Allah abuuza omukyala nti ma gharraka birabbika alkarim, ki ekikugayaaza? Lwaki onneerabira? Lwaki nkuziyiza n'okola? Lwaki nkulagira n'ogaana? Ma gharraka, ki ekikweyinuza? Allah yagamba nti alladhi khalaqaka fasawwaaka fa'adalak, nze yakutonda nenkwenkanyankanya nenkulungiya. Buli akutunako bw'ati akulaba nti oli mulungi, omaliriza ky'osasudde Allah kufur, kukaafuya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'agamba nti afaman yulqa fi nnaari khayr, abange mmwe mulaba mutya? Surati Fussirat, Allah yagamba nti mmwe mulaba mutya? Omuddu anajja n'amuyingiza mu muliro ye mulungi, amma ya'ti amina yawma alqiyama, oba omuddu anajja mu maaso ga Allah nga amina, ng'ali mirembe, ng'awonye ku qiyama, Allah tagenda mwokya ye mulungi. Yaleeta ebifaananyi ebyo omwonoonefu, Allah gwanayokya ye mulungi. Mumulaba omukyala ateebikkira mu maaso ga Allah ye mulungi. Abavubuka mumulaba abayaayi, abasazi b'emimeme be balungi, abambazi ba damagi be balungi. Oba omuddu anajja amina yawma alqiyama, oba anajja ng'alongoosezza. Allah mu aya n'agamba nti i'malu ma shi'tum, buli omu akola ekyawulira kyayagala. Allah agamba nti buli omu kola kyowulira kyokola ki, gwe tosaala, bireke. Bwe yawunzika aya eyo agiggala, n'agamba naye manya innahu mazima ddala ye bima ta'amaluuna basiir, byonna byokola mbiraba, byonna byokola, toyina muzikiza. Allah agamba nti byonna byokola mbikola ki, mbiraba. Thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama, ngera kulaga byakulembeza okukola ku lunaku lw'enkomerero. Tolaba baddu Allah bagenda okugamba ku qiyama nti iqra kitabak, soma ekitabo kyo. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yagamba nti mulimu n'abakuumi babiri. Bw'obanga oggula akamwa kano okwogera ekigambo, lowooza nnyo ku bawandiisi ababiri, kino ekiva mu kamwa kange bagenda kumpandiikako ki? Buli wabanga oyagala okwogera ekigambo oba okukola ekikolwa, obwongo bwo buno busike bugende ku bakuumi ababiri bano, abange bagenda kumpandiikako ki? Mpemula, nyimba, bagenda kumpandiikako ki? Leero bakuwandiiseeko ki? Ebigambo byotemeredde wakati wa subuhi mpaka ku ishaa'i, abaddu boogereza okuva ku subuhi mpaka ku ishaa'i, okuwemula kw'owemudde okuva ku subuhi mpaka ku ishaa'i, ennyimba z'oyimbye wakati wa subuhi, haramu gw'otunuddeko nga bolooza n'abavubuka b'okutte mu ngalo okuva ku subuhi mpaka ku ishaa'i, olowooza bawandiise eki?
abaddu tujja ku qiyama Allah ng'akugamba nti iqra kitabak, soma ekitabo kyo, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma ekitabo kyo leero kikumalire. Omuddu omu yagamba nti omuddu agenda kuweebwa ekitabo kye, asome ekitabo kye ng'ensi yonna esirise. Abaddu bwe tubeera mu madarasa mu kukwata Qur'an tusoma mu jamaa, oli asoma Nisa, ono asoma Bakara, ono asoma Nansi, oli ali mu Jinni, ono ali mu Kadisana, ono ali mu mugitegedde environment efaanana bwetu. Ku qiyama Allah agenda agamba abantu bonna musirike, soma, osome nga nnyazaala waawulira, nga by'osoma sezaala waawulira, nga by'osoma abaana bo bawulira. Amazambi gange gano, olunaku bwe luti nayenda, taata w'abaana we yava ewaka ne abavuka tujje nga tusoma, nayenda ku muwala wa gundi ne muwala wa gundi ne muwala wa gundi, naye nga bonna bw'osoma abaana bwe wayendako bali mu bbaliro. Yali gwe olaba weeyongera okufuna abakubanja. Omuwala ajje ng'asoma nti neeyambulira gundi ne neeyambulira gundi, ono yasooka okunnyendako, ono ng'olujegere w'abasajja abakozesezza wakati wa n'okufumbirwako tekikkaabya maziga. Obuswavu obwo Allah yagamba nti yawma tubila sarair, olunaku Allah lwagenda okuggyayo ebyama bizze ku ngulu, answaze akuswaze. Ensi yonna ng'esiriikiridde eti ng'omuwala yeetotoggola abasajja be yeeyambulira. Bwe tulowooza ebigambo ebyo tebitumalira kudda ku mateeka ga Allah. Abange twekube mu bifuba, tugenda kuyimira mu maaso ga Allah, naye wallahi okuyimira mu maaso ga Allah si kyangu nga bwe tusuubira. Mummwe abaakola yuneebu bagamba bugambi nti ekyokola yuneebu omutima n'owulira nga gwagala kukubuukamu, naye omanyi kye bayita okuyimira mu maaso ga Allah. Wallahi la uqil, singa babadde bagambye ista'id bilwuquf, weetegeke okuyimira mu maaso ga kabaka, naye oba toyina suuti ogyeyazika n'ogijjayo, gundi paako ku suuti yo, omanyi ngenda kuyimira mu maaso ga mutanda. Wama adrak, bagamba bugambi nti kyebaniwo okukyala akuyita n'olya ng'entunnunsi zikubira kumukumu, oba ate nnakoze eki? Omanyi kye bayita okuyimira mu maaso ga Allah. Nabbi yagamba nti ma minkum illa sayukallimuhu rabbu, tewaliwo omu ku mmwe wallahi ffenna tugenda kwogera ne Allah, tugenda kuyimira mu maaso ga Allah. Akubuuze Allah nga bw'omuddamu, lwaki wayenda? Akubuuza Allah, lwaki wageya? Lwaki watta gundi? Lwaki watemerera gundi? Tugenda mugamba ki? Buli omu take reflect ku mazambi g'oyina. Allah akubuuza nti omutwe gwe wali ojjuzzaamu ennyimba, Qur'ani ye eriwa mu ggwo. Allah abuuza omukyala nti ki ekyakutuuka ku lwaki wafumbirwa toli bikira? Bakwata bukwasi, amwaragaana babiri. Oyina ansa gy'oyinza okuwa Allah ekutaasa ebibonerezo bya Allah mu mbeera efaanana bw'eti? Abange twerongoose, tutereeze enkolagana yaffe ne Allah, tulowooze nnyo ku bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala byateeka mu Qur'ani, si kunyumisa wabula kwebuulirira. Ebigambo bya Allah byateeka mu Qur'ani, abange werowoozeeko. Omuddu alala bulazi kansa ne bamugamba kiri munda n'akikakasa naye nga takirabyeko. Nati abasawo bagenze okukeberanga munda ekiwoowoolwa kirwadde. Nawulira nga yeeraliikiridde naye nga ye tatunuddeeyo, wabula bamugambye bugambi. Bwe zituuka ku adaabu za Allah natugamba nti Allah agenda kukwokya. Munnange bw'onaakola bw'oti Allah agenda kukwokya, ebyo tetubikakasa. Ebyo tetubikakasa. Gubadde mulembe guno ng'abaddu bakakasiza ebigambo by'abasawo. Amugamba oyina malaria, tayinza mugamba nti mundageeko. Akakasa ebigambo bya musawo nti ngenda kuteekako kanulo oyina ki? Ne Allah n'amugamba nti ngenda kwokya.
bw'onaakola kino ne kino ne kino ne kino ngenda kwokya. Musiraamu n'agamba asaatiiru al-awwaliina iktasabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asiila. Ebigambo bya Muhammad omuddu agenda okutegeera obwongo buno okuzuukuka ng'ali mu ssanda ssatu. Yaquulu ya laytani qaddamtu alhayaati, abange nga ndabye singa nakolera obuwangaazi wange bwe ŋŋenda nga maaso gy'alaba alaba adaabu zokka. Wa anna lahu dhikra, nga gaakaaba gaakomba takyayinza kudda kulongoosa. Wanaada ashaabu nnaas ashaabu aljanna, bagenda kukowoola abantu b'omuliro nga bakowoola ab'omu jjana, an hafiidhu alayna min almaa, mutuwe ku mazzi. Abange ennyonta etutta tuli mu muliro, mutuwe ku byokunywa. Aw mimma razaqakum rabbukum, oba mu ebyo Allah byabagabiridde. Ashaabu aljanna bagenda kwanukula ab'omuliro babagambe nti inna allaha harramahum ala alqawmi alkafiriin. Inna allaha, mazima ddala ensonga eno gye musaba ey'ebyokunywa, harramahum, Allah subhanahu wa ta'ala eri haramu, Allah yagiharamisa eri abo bonna abaafa nga bakafulidde amateeka ge. Allah yagamba nti wa yastaghiithu yughaathu bimaa'in, abantu bagenda kubeera mu muliro ng'ennyonta ebatta, baagala kunywa, ensusu bazookya bwe zisiriira, bwe bateekako ensusu endala, liyazuuqa al-adhaab, bakombe ku bibonerezo bya Allah. Allah akyusa ateekako luno ateeka. Abaddu bagenda kubeera muliro nga bawulira ennyonta ebatta, bagenda nti bannange ebyokunywa. Allah yagamba nti bagenda kusindika delegate ya malayika. Abavunduzi batugamba Allah agenda kusindika malayika zijje nga zikutta amazzi agookya olweje, hot boiled water, amazzi agayidde obulungi, bagaleetera abantu bano abali mu muliro. Ne Allah yagamba nti wa yastaghiithu yughaathu bimaa'in kalmuhli yashwi alwujuh, omuddu agenda kwekyawa awulire ng'ayagala talina kyakkola, alonda ali mu muliro, omuliro gumwokya, asiridde, bataddeko olususu olulala, ayagala okunywa ku mazzi gookya. Naye yagamba nti omuddu agenda, buli kati yagamba nti omuddu agenda kukwata ekikopo kino okunywa, olususu luno lusaanuuke luyiike mu muliro nga tannanywa. Allah bw'atusuubiza ebintu ebifaanana bwe bityo, abange tebitumalira okudda ku mateeka ga Allah. Omuddu bw'awulira ku bigambo bibiri tebikumalira okufissayo akadde ogambe nti subhanallah subhanallah wayawukana Allah. Tekikumalira ofuneyo ko akadde akabala n'engalo zo nti alhamdulillah alhamdulillah. Abaddu boogerera firimu eri mu Luchina, n'eyogera eri mu Lukongo, naye nga tagendangako Kongo, nga tagendangako China. N'ayogera firimu n'emalirika n'enyumira abantu, naye nga talina kyayogeddeko Allah olunaku kasita, okuva olunaku lwe lwatandise mpaka lwe gye luzibidde, talina amuddukira yonna kujjukira Allah. Omuddu oyo asuubira atya okusinkagana Allah? Bano aboogerezebwa mu abafirimu bamisikini. Abange essaawa yonna tudda mu maaso ga Allah, naye kibuuzo, mu maaso ga Allah tugenze naki? Twenenyezza kigero ki ku mazambi ge tukoze? Esswala ze twaleka, bangi muffe Allah osanga yakatuzza engulu, twakatandika okusaala emyezi 2 emyezi 3. Osanga omuddu nga yakatandika okusaala alina emyaka 4 naye ng'atandise okusaala wiiki 2 emabega. Tulina esswala eziri wakati w'emyaka egyo n'emabega ebbanga lyamaze nga tasaala. Emikwano gye tuyina, basajja bakulu, amazambi twenenyezza kigero ki? Nabbi yagamba nti abamu bagenda okubeera wansi w'ekisiikirize kya Allah, batagenda kubeera ekisiikirize okuggyako ekya arushi ya Allah. Yagamba nti warajul, omusajja yenna zakara Allahu khaliyan, ajjukira Allah ng'ali yekka, amaaso ge ne gakulukusa amaziga, ng'alowoozezza ku byasobezza Allah. N'abeera mu katanda kaati ng'asiriikiridde nagayi, nasinkagana atya Allah nga bwenti bwenfaanana, nasinkagana atya Allah nga simanyi kusoma yasaruna. Omuddu omulaba ayina ensonyi okutuula okusoma yasaruna. Omukyalo omusanga ayina ensonyi, ngende mu tahfiizu mbeere n'obwo obwana obuto,
ntwe n'obwo obwana obwo buto bu Khadija tuyimbe yasalu no sina gaswalira mu bwana naye ng'ate taswala kweyambulira musajja agenda mumwendako awo taswala naye okusoma yasalu n'aswala osanga omusajja omukulu akuze n'ekirevu kye eswala yo obuwangaazi bw'asaalidde asadde okumala emyaka 2 naye ng'eswala z'asadde okumala emyaka 2 asoma Ikhlas Falaq n'Nas emyaka Al-Fatiha Falaq Ikhlas n'Nas emyaka 2 atuula awulira aswala okutula wansi asome yasaluna n'obwana obuto naye omuddu afaanana bw'atyo taswala kulya riba nga baddu abali ba riba Allah yagamba nti la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yagamba nti abaddu abali ba riba tebagenda kuzuukirako kiyama okujjako bagenda kuzuukizibwa nga balinga abakubiddwa amajinni era abakyala baagala basajja balina kye beekoleddewo njagala omusajja nga yazimba naye ng'ennyumba eno gy'ogamba gye yazimba ebyapa byonna biri mu bbanga gyewola ssente zemulya nabbi yagamba nti dirhamu riba ennusu emu eya riba obubi bwayo n'obuzito bwayo yagamba kiringanga mwana kwenda ku maama we dirhamu riba obubi bwayo obuvundu bwa riba obubi bwayo tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala twebuulirire n'ebigambo bya Allah byassa mu Qur'an abanga Allah talina kyeyassa mu Qur'an kunyumisa waliwo byonna Allah yagamba nti illa tadhkiratan liman yakhsha byonna Allah yabissa mu Qur'an nga kwebuulirira eri omuntu oyo oba omuddu alimu akati Allah tabaraka wa taala twebuulirire nga tetunnadda mu maaso ga Allah leero oba enkya